Nebaza Mulangira Kasim Mbuga ne Supreme Mufti obubaka bwe batuusiza mu hadhara eno. Nebaza n'abantu bonna abazze timwebale nnyo mwebalire ddala. Ekisooka kyenjagala okwongera okutangaza n'okuttaanya nti fight for justice has always been our fight. Era kwe kulwanirira kwaffe kwe tubadde tukola okwogera amazima buli omu ng'agalaba ne tugalambika. Ekyokubiri kyenjagala okuteekako essira nti kino ekyokumba obuwangwa bwaffe n'eddiini yaffe tebirina we bikontana. Era bwe tusanga mu ky'omu buwangwa ekikontana n'eddiini yaffe ate tutambula n'eddiini yaffe ng'ekyokuntikko. Guno omukolo gwakulaga bantu musika wa muntu ekiraga nti obuvunaanyizibwa obubadde obwoli bugenda obuli halaali bugenda kukwatibwa ono abadde abanja abadde akola ki n'ebirala ebifaananako bw'etyo n'obuvunaanyizibwa mu famire kubanga eddiini teyajjawo famire z'abantu, teyajjawo na baganda baabwe, teyajjayo na buvunaanyizibwa bwe balina eri bantu baabwe. So guno omukolo gukolebwa okuuma ennono zaffe ng'ennono yaffe yaliko obuvo n'obuddo. Kakati okulambika abantu obuvo n'obuddo naye ng'ate tugattamu eddiini n'ebirala eby'ensi. Nsaba Mungu mwenna abakkirize era abasaasire naffe tutambulire awo. Wabaawo yenna ye gwalaba nga kimukosa kino si kya buwaze era tetulina gwe tugamba nti gwe kikole oba ewammwe museeko omusika. Famire ezitayagala muli baddembe obutaba na musika. Omuntu bw'amala okufa n'agenda bugenzi awo ebibi abamu babidoneetinga n'abalala era nammwe tetubalinaako buzibu naye ffe eno yenko obubbi mbwogerako ddi ndoza bigambo biri bya njawulo. Omuntu okuwa sente ne bagamba nti genda ozimbe ennyumba oba ekintu gundi ne basibwa mu kashi n'ozirya eteba nguzi obukyobo n'otebe mu byawule kubanga temukyayawula bubbi naki buli ajagala mwenguze eyitiridde aha twagala n'ekyobubbi kitandika okuyitibwa abantu tigundi oli mubbi. Bakuwa ssente n'ozikozesa ebitali byazo n'ekyo oli mubbi. Ekyokubiri Dr. Hafiz kyayogeddeko weewuunya ebigambo nti ensejja bisikirigana. Ennaku zino natulako ka vidiyo ng'oli yasaba omutwalako nga mukyala. Ebadduka ebaatuuka n'agamba ono amutwalako ti nviiramu awo. Yatannavaamu n'amugamba nti nakukubira enduulu ate nkoze eki obadde onkwata ekigambo ekyo era okusonyiwa kwata byonna by'olina obiteeka wano mu nsawo yange kusonyiwe. Omusajja ne yeetakula ensimu n'azikya mu nsawo n'amuganda ensimu nazoteeka wano. Ndowooza obuzibu obwo kifaanana kye kyali atugamba omusajja gwe bw'atwalako ne yeefuula. N'olwekyo ebigambo bijja biddingana mutulye nnyo abantu bemuyamba naddala bali ku kkubo balina obuzibu obwo ku ludda olwo. N'olwekyo ebigambo ebyogerwa bikulu nnyo okusinziira ku bujulizi Sheekh bw'atuwadde. Naye nga wakomekereza okuyamba tetugaana naye nga twegendereza baki betuyamba. Ekiddi ekisembayo babanjulidde olukiiko lukola emirimu. Tubasaba mujje tukole emirimu. Okwogera kwakendeera mu ofiisi yaffe n'okwekubagiza ebigenze nako kwakendeera. Akati tukola bipya ebyo bigenze mujje tukole ki tukole ebipya tusigaze nga tubeerawo mu ngeri y'okulaakulanya obusiraamu n'okubaawo ebiweebwayo ebipya. Bangi bazze mu ofiisi ne babaako ebibatuwa
okubikulaakulanya. N'olwekyo nja kusaba abantu abali wano mujje tukole emirimu, abaami n'abakyala. Tobeera gy'obadde n'obuuza nti abakola ki, wabula jangu mu ofiisi obuuze ki ekyetaaga okukola, kubanga ebyokukola tubirina nga ofiisi. Toyinza kulowooza nti tuyinza okubeera awo mu ofiisi nga tewali kikolebwa. Bikolebwa weebiri, wabula jangu otubuuze tukubuulire bwa woonaaja okulaba nga obusiraamu tubutwala mu maaso. Olw'obudde tubeebaza okutambula nammwe, obuwagizi mutuwa, kubanga buli onna gye tugenda tusanga obwangu tetunnabakaluubirirwa. Wabadde awazibu mu Eastern Uganda, Secretary for Religious Affairs abategeezezza, twagenda mu America twasabayo obuyambi bw'emizikiti gyazimbiddwa sayidi y'ebugiri eyo, era olunaku lw'eggulo bagenze ne bajjugulawo, ate ne bakolera omulimu ogw'enjawulo ne baleeza district kaazi wa Bugiri. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Babadde balowooza nti tuli mu Buganda wano, naye kati Northern Uganda yaggwa, katugende mu Eastern. Twaka tujja kukomekereza mu mwaka ngugwako, tujja kukomekereza Busia, tusimbe amakanda mu ggwanga lya Uganda. N'olwekyo mujje tukole emirimu, tubeere nga tuzzaawo ekifaananyi ky'obusiraamu n'obwesigwe mu busiraamu, abantu babeere nga bamanya nti waliwo obukulembeze obulagira empisa ennungi ate ne buziyiza empisa ki embi. Ku lw'obudde katusabe Mbuga ajaabako ebigambo bitonotono byatuusa gye muli. Salli ya Rabbi alama. Okumanya nti bw'obeera nga oli musajja mukulu tulina kubeera nga tukuyigirako. Bwana Abdul Nsereko Mungu agenze omujjula nga emyaka mingi abadde mu kibuga wano era nga bamulangira bwayogedde awangaledde mu Kampala ku mirembe gyonna netavangawo. Kiba kitegeeza abadde yeeyisa bulungi ate talina likodi yonna wadde nga abadde akolera mu bitongole bya gavumenti, talina likodi ya bubbi. N'olwekyo nkakasa bulungi nnyo nti buli we tugenda tukula ne bye tukola birina tufaanana, kubanga omuntu agenda gati weeyisiza nga atali musajja mukulu. Obusajja bukulu bukomewo, tubeere nga tulina ab'okulabirako. Naye bwe tulaba abasajja bakulu olwaleero nga be babba emali y'obusiraamu, be batunda ebintu by'obusiraamu, nga be bagujubana n'ebintu eby'enjawulo, nga basajja bakulu. Ensonga eyo eba etunakuwaza nnyo, kubanga abasajja bakulu nazze kuno babanga kyakulabirako ne bakyala bakulu. Naye kakati olwaleero nga bwe tujjayo abakyala bakulu, basajja bakulu, ate be bali mu kubba, bwe bali mu kutunda emali y'obusiraamu, be bali mu bintu ebikkakkanya obusiraamu, bikkakkanya eggwanga, kiba kitalo nnyo.